kale abakulu alo esebo kati abantu abakunyaffe buyukwe tukimanyi bulungi enakusomeza 23 ebera birthday yange kati keeki yasoose twagiridde mu kibuga Lugazi tugamba abantu bange ab'ekiyundi kati oteke ekinawe bakoleki baliyeko keeki tugenda gaba buli gomba tugenda salamuki keeki nga tujaguza amazaalibwa gange so nine meeya n'abatuuze ebyo meeya soka mpulizizeko abantu abakunyaffe buyukwe bafollowers baffe kunyaffe buyukwe mbalamusizzaako yenze kitundu abiri ow'eddembe meeya eyawangula ne laddu wano njagala okubaaniriza mu kitundu kyaffe ekya Kiyindi ate mu ngeri yemu twagala okucelebratinga muganda waffe omwana soda mwana soda ffe tulina ebyafaayo byaffe bingi okuva eno mu Bukunja era engeri akasana gye kaaka tusuubira ebyafaayo byaffe tebigenda kuvaayo nnyo wano naye nsaba okwebaza abantu bonna abamufolowinga n'abamwagala soda ayagalika tuli wano ne kansala Faizo nono yawangula na laddu naye yakuba tuli wano mu katale newankubadde embeera ya Luseno tuyinza gaana kucelebratinga amazaalibwa ga munaffe era tuli wano amazzi agawonye ffe tugenda kukkiriza abali wano mwenna omwana soda waava wano nga tumaze okukola vidiyo eno agenda kujjamu engoye z'ataagala zitobe tetumwetwalira ku nnyanja tusiganyiza tugamba simanyi waava wano alina gy'agenda okukola n'olwekyo njagala mwenna abava wano tumutwala ku nnyanja tulina sitimu paati yaffe wali n'olwekyo happy birthday abawana ab'obuwala n'abalenzi njagala tugatte eddoboozi tuyimba akayimba ne bamaama bebali nnyo naye nga tunaba ne kansala Faiswali naye abuze ku balayibaffe abanywa erinnya yenze isa Prince Faizo nga nawangulira ku National platform n'obululu obuyitirivu ennyo mbebaza bannakiyindi mwenna okunteekamu obwesige ne mumpa akalulu akaali akangi bwe katyo naye mu byonna nebaza nnyo nnyaffe Buyukwe olw'amawulire agakwata ku kitundu kyaffe ekya Buyukwe nga disitulikiti n'okutwalira awamu Uganda yonna amawulire gejjeetuwa n'obumu bweraga eri eggwanga lyaffe n'okunyagala nyaffe Buyukwe omukulu soda ne management yonna mwebale nnyo mwebali eddala omulimu gwe mukola era mu mbeera eno ntwala okuyozaayoza amazaalibwa g'otuuseeko olunaku olwaleero nsaba kitaffe oyo tonda eyatonda ensi n'eggulu akuwangaaze emirembe n'emirembe n'ennyaffe Buyukwe nga TV yaffe eno ebeera y'amaanyi eve mu Buyukwe wano ebune ensi yonna egende paka Irani buli wamu tubeera tukkiriza mu TV yaffe eno mwebale nnyo mwebalire ddala era nja kubasaba tugenda kwekwatira wamu neffe mulonde omukulu Kikulu Amiri naye nga tutandika oluyimba olusobola okuyozayoza omukulu soda Happy birthday to you. Now kati saleke. Ukome saleke. Kati awo jangu otunnyonnyole kati sebo obadde ogamba ki n'enkofiira tugigabye
Wetuli. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Soda. Happy birthday to you. Ebyemyaka tebitukwatako. Simanyako birthday yo. Ebeerawo ng'ennaku z'omwezi wera October bwe independent. Ogenda kisasulirako. Sirina bwitanuwe. Badde nsaba tukuliremu okusala keeki eno nansala jangu meya jangu tusale tugigalule abatuuze b'Ekiyindi tukalire wamu katono nengenda kusaba fena tukalire wamu tugende mu maaso abagere tubalira tukulembeza nnyo abakyala maama jangu atusale keeki jangu salasala mangu salasala mudololo abaserikale olutalo luzze bagoba kasiru bali yasiru naye olwakeeki mbaga ensiige bazowetukakane meya yasooka bane meya asooke Export TV to the world.